olwali twaga okutunulira omwoyo gwe bayita ogw'obwenzi. Omwoyo guno gwe gusinza okumalawo ekkanisa ne Yesu yagutuwoningako mu kitabo ky'Okubikkulirwa Bbiri olwabiri awo yagamba ekkanisa erese omwoyo gwa Jezeberi. So twala okutunulira omwoyo guno, abamu omwoyo guno bagulina mu mutima nga tebayenda mu buliwo nenga emitima gyabwe girimu obwenzi, ate abamu tebakimanyi, abamu tebakola ki, tebakimanyi. So twala okulaba obubonero bw'olabirako nti mukwano gwange omutima gwo gulimu obwenzi, abamu obwenzi okimanyidde ddala mu butuufu bukulemeddeko ebikola ki byolaba. First of all, omusamba guno gwa Jezeberi abantu abasinga tebagubikuddwe bate bakusomeseddwa bulungi, kati n'ogulooka gubakubira mu ignorance up to when they are distracted, destroyed. Okay, ekimu ne distraction nga bagumamaliddewo ddala. Omwoyo guno mubi nnyo, ate omwoyo guno gukubidde ddala okuvira ddala eri waggulu ku top y'abaweereza abasumba ab'amaanyi, gubakubye ne gubakuba wansi ne gubamalamu amaanyi ne bafuuka ekitagasa. Omwoyo guno gwakubye okufuula ekitagasa. Okay, gukubye abantu bangi era gusudde abantu bangi. Tusaanye okubanga tugwegendereza. Yesu yagutuwoningako mu kitabo ky'Okubikkulirwa bwe bagambye ogenda mu ssuula ey'okubiri olwabiri awo yawoninga ekkanisa yaleeresa omuzimu guno ogwa Jezeberi. Bano baali balokoka, baali bamwagala nnyo, buli baali bajja mu kkanisa kuba yawoninga bazze mu kkanisa naye nga baleese omwoyo guno mu kkanisa. Bwe twogera guno omwoyo gwa Jezeberi, mikwano Jezeberi yali mukazi mu Bayibuli, yali mukazi wa kabaka ng'ate kabaka wa Isirayiri. Baali bamuyita kabaka Ahabu, ogenda mu kitabo ky'Abassekabaka essula 18. Omukazi ono yali mukyala wa kabaka. Nejjukira abaana ba Isirayiri bano Mukama yali yabawoninga n'abagamba tebawasanga bakazi bannaggwanga. Ensobi y'emu Sulaimaani gye yakola n'agwa kuwasa bakazi bannaggwanga ne baleeta bakatonda abalala baali basinza Babaali. Sulaimaani okumanya yagwa yatuuka n'okubanga abantu bano abazimbira ebifo ebyoto balina okubeera nga bakola saddaaka z'abakatonda baabwe. Kakati omusamba guno oba omuzimu guno guyitibwa ogwa Jezeberi, just gwa identifyinga n'omukazi ogwo bayita Jezeberi mu Bayibuli eyali mukazi wa kabaka Ahabu. Omukazi ono yali ava mu nsi eya Lebanon, teyali mu Isirayiri. Kabaka ono tiyagondera amateeka ga Katonda n'awasa omukazi ono bayita Jezeberi, ava mu Lebanon mu kitundu kye bayita Sidoni. Naye omukazi ono yakola ebintu bingi nnyo. Omukazi ono yali alina bannabbi bangi naye nga basinza Baal. Okay, Katonda bali bamuyita Baal nga gwe basinza. Okumanya alina bannabbi bangi, Eriya yatuukako n'okukola empaka wakati b'abannabbi ba Katonda ne bannabbi ba Jezeberi. Eriya n'awangula bwe yayita omuliro ne gukka ne gukya ne gwokya saddaaka nga aba Jezeberi abasamize be balemye. Omukazi ono yanyiiga n'anoonya Elijah ng'ayagala kumutta okuyita Eriya. Eriya n'adduka okudduka omukazi ono gwe bayita Jezeberi. Jezeberi musamba gw'amaanyi nnyo era gweyita gunnabbi kubanga gwalina bannabbi bangi, era ne Yesu yagamba nti omukazi ono yita nnabbi. Kankusomera ekyawandiikibwa ekyo osanye okubanga otegeera mukwano gwange n'okubikkulira omusamba guno gwa Jezeberi. Otagubikkulira ng'omwana wa Katonda gugenda kukumalawo. Okay, omusamba guno wadde nga gwa identifyinga n'omukazi oli naye kyolina okutegeera si mukazi, guno mwoyo, tegiriko mikazi, tegiriko misajja. These are spirits. Naffe Yesu yatugamba bwe tunaatuuka mu ggulu tegenda kubeera bya mukazi, tegenda kubeera bya musajja, ffenna tugenda kubeera ekimu nga tulinga bani bamalayika. So don't get confused. Olowooza nti Jezeberi mukazi, no, just mwoyo. Gusobola okumanifestingira mu musajja, gusobola okumanifestingira mu mukazi. Kansooke kuwoninga eyo mu kitabo ky'Okubikkulirwa nabagambye mu ssuula, kitabo ky'Okubikkulirwa essuula 2 olunyiriri nabagambye olwabiri. Mukama waffe omulungi bazibe. Yesu yagamba naye nina ensonga ku ggwe kubanga oleka omukazi Yezeberi eyeeyita nnabbi. Owulidde? Yesu agambye omukazi ono Yezeberi yeeyita nnabbi. Nkugambye ejjukira mu ndagaano enkadde omukazi ono yalina bannabbi bangi era yanoonya bannabbi ba Katonda okubatta ne badduka ne beekweka mu mpuku. Era ejja yagamba Mukama nti nze nsigaddewo nzekka, ate Yezeberi yanoonya kunzita. Namugamba no, nina bamalayika, nina bannabbi abalala 7 abatannaba kusinza Baali nga beekwese. Ne badduka ne beekweka ne batya omukazi ono yali muka kabaka Ahabu. Okay, Babulyo tugambye naye nina ensonga ku ggwe, bwe mulokole wuliriza bulungi nnyo, kubanga oleka omukazi Yezeberi eyeeyita nnabbi akyamya abaweereza bange mu bwenzi n'okulyanga ebiweebwa eri ebifaananyi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kankusomere mu Luzungu very clear. But I have this against you,
that you have tolerated that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, nabbi omukazi bamuyita prophetess mu luzungu, and is teaching and seducing my servants to practice sexual immoralities and to eat food sacrificed to idols. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Omukazi gwe bayita ono Jezebel, omusamba guno gwa Jezebel mu ndagaano eri enkadde gw'aidentifinga n'omukazi ono gwali gulina bannabbi bangi nga bwe nkugambye. Era Bayibuli wano ne mu ndagaano empya Yesu ng'awooninga ekkanisa eri omusamba guno agambye yeeyita nabbi. Okirabye, yeeyita ki? Nabbi. Kitegeeza nti omusamba guno gumanifestingira nnyo mu bufuzi. Omusamba guno gwa Jezebel gukola gutya nga gunaakuba ekkanisa. Omusamba guno gunoonya akulembedde ne gumunafuya, gunoonya abalokola abanafu ne gubanafuya. Ahabu yali kabaka mulamba nga yakulira Isirayiri, naye nga mutuufu ku Jezebel ne Ahabu oyinza olowooza mu Jezebel yafuga. Omuntu okutowa odo okutta Elijah nga kabaka talina kyasobola kukolawo Ahabu, manya nti omukazi yali w'amaanyi nnyo Jezebel. Kabaka talina kyasobola kukolawo ne batuuka okutta Elijah. Mwena mumanyi Elijah bintu bye yakola. Elijah yali direct ne Katonda. Omusajja ayita omuliro ne gukka okuva mu ggulu nga n'abasamize bonna byali bibalemye. Naye ng'omukazi ono Jezebel seba agenda kumutanga ne kabaka talina kyasobola kukola. Omanya yali munafu. Omukulembeze omunafu yenna guno omusamba gwa Jezebel gugenda kumumalawo. Omulokole yenna, sina mukulembeze, omulokole yenna omunafu, guno omusamba gwagala nnyo obanafu. Guno omusamba gwagala nnyo okudominatinga. Guno omusamba gwagala nnyo okubeera bandabe. Buli wamu gwokola ki bandabe. Ugambye ono Jezebel oyinza okulowooza nti ye yali afuga ku mulembe gwa Ahabu. Kabaka Ahabu nga talina nakyagamba. Ng'omuka Ahabu, kabaka ono gwe bayita Ahabu, waliwo omusajja omu yalina ekibanja kye bamuyita Nabosi, ng'akyagala nnyo, ng'agala kimugulako ne bagaana kimuguza. Jezebel we yabiwulira n'agamba Ahabu, baawe yali kabaka, kyawufaayo ekikwoyo ki ekyabaawo? Tebaamutta busi ne batwala ekibanja kye ku bwereere. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Lwaki lwa Jezebel influencinga omusajja wa Katonda ne batuuka n'okutta omutunga ne kabaka yayita akyagala. So omusamba guno gusse abaweereza bangi mu kkanisa. Nawe banye abantu abaagwa, banye bagwa mu kkanisa ng'omusamba guno gwabasuula. Bantu bangi nnyo baweereza naye baweerera n'embaga n'omusamba guno lwa nsonga mukwano gwange bagulesi bakutoleretinze. Omusamba guno gulina amaanyi mangi nnyo, gulina anointing nyingi nnyo, okusobola okwa-anointinga n'okufaka ebifuta byagwo okakana you fall into the trap. So wetu agala kulaba mukwano gwange wangula otyo omusamba guno. Bw'otaguwangula Yesu ekyantiko ekyo simazeeyo. Okay? Yesu yagamba agenda kujja ate abaana ba Jezebel. Awo wansi wongera n'osoma n'agamba abalise omusamba guno agenda kujja ate abaana ba Jezebel. Nti oluke mutegeere nti Yesu yakebera ebirowoozo by'abantu, yategeera buli kimu kyonna. So osobola okubeera nga toli mwenzi physically naye nga mukwano gwange Jezebel yawamba endowooza yo yonna yakukyankala yakumalawo. So otaaga kutunuulira ogwawa mukwano gwange ate biroto ki byoloota mukwano gwange ebikulaga nti mukwano gwa omusamba guno ogwa Jezebel gwakusalako. Naye omusamba guno gumanifestinga gutya? Omusamba guno gwa Jezebel first of all gumanifestinga mu form nga 3. Okay? Uliza bulungi nnyo wano. Omusamba guno gusobola okumanifestinga nga gukuseducinga kutwalirira. Okay? Gusobola kuseducinga kituyita seduction, kusendasenda. Oba ndowooza Abaganda bakijja mu seduction, kusendasenda seduction bifaanaganamu. Omusamba guno gusendasenda primary stage ogutandikira. Sobera ku stage nga guli gukusendasenda gukutwaliriza. Mu stage eno mwemu abantu abajja mu kanisa nga bambala bubi. Inasibya wakabina kanene akasibye ina atambula bigula mu kanisa. Mugoye bumpye ebisambi birabika, mabere bagapampinze gali waggulu, beyogeza mu stereo seduction. Okay? Bano balimu omwoyo guno gubafugiramu. Ng'omukazi oli Jezebel yalimu omwoyo guno gumufugiramu. Baagala nnyo kyetuyita attention. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Bw'ayitawo ayagala buli muntu yenna fall for them. Ne bw'abanga tayagala muntu oba mwagale, tayagala bamukwani, neera still ayagala that bw'ayitawo wonna at least buli muntu alina okumufunako mu birowoozo nti wakola ki? Waali. Emyoyo gino gimanifestinga nnyo mu kkanisa mukwano gwange. You shouldn't fall for them. Bantu bangi nnyo bwenjogera bino bagudde. Mulina abasumba, mulina abaweereza ab'amaanyi, naddala mu kwaya. Busudde nnyo abantu omwoyo guno ogwa seduction. Okay? Abantu bati beeyogeza mu stereo, buli muntu amuyita honey, buli muntu amuyita baby, buli muntu amuyita mukwano. Obugambo obwo tuze tubwadoptinga ne mukwano gwange begendereze, kubanga osooka gamba omuntu n'otategeera gwogi kagenda mumutwala.
okay bera straightforward kubyogera toteka mbintu nga honey sweetheart lolololo toteka mbintu kwange bintu ebiseducing abantu okay I understand omulembe gwe tuli mugwego but kyolina okutegeera ng'omwana wa Katonda bwe following omulembe kye tuyita trend oba biki ebigenda maaso ojja kukanga mukwano gwange gukututte mukama waffe omulungi yebaze nnyo so omwoyo guno stage 1 bulina kye tuyita seduction okusendasenda Bible egamba balina amaaso amakabakaba agasenda emyemina fala abantu nga batunula mu butuufu nga batatunula ng'omanya ti omwoyo guno gwa Jezebeli gumwambadde okay omwoyo guno mu stage ya seduction guba gukusendasenda and most of the time now kati mulaba fena tubeera n'amasimu gaffe buli kaseera ndoza kundabira probably oba okyali mu kulaba ka video ka brother Steven ku YouTube ogenda okulaba nga bataddewo aka ad nti oyagala okufuna omukazi oba kagundi kakalango goberere ni cyane kuli kabakazi abobere goberere ni kuli kabeyambunde goberere mumanya Jezebeli akusenda kutwala mu mwana wa Katonda shouldn't fall for such banguli mwana wa Katonda okay wetino moyo seduction number 2 baguma lokuseducinga ogwo akanigu kubakirawo ogwo akanigu yaki omaze okusendasendebwa kati oyase yotunuddeko oluusi okuberedde akalango oluusi okuberedde ki program ekyekisirusiru ebintu byotunulako ebintu byowulira oluusi olina ki music ekiyimba kyolabye kirimu amazina amacaafu ate twajula music bannange kirimu amazina amacaafu kwegamba ngo noyambalira awo okwaka okubasa ogwokubiri ogwokusatu nga gukumaliriza yokomekera Katonda yamanya bamu mu bwenzi nga tewandiyenze naye ng'omuzimu gwakwambalidde awo abamu mu kwematiza naye nga mu butuufu wabadde so fine until when ekirowoozo bwe kyazze okuyitamu ekyo kiwalabye oba kiwawulidde oluusi abamu ebigrupu bye mulimu WhatsApp oluusi mu social media platforms mulimu ebigrupu abantu beegira nga ebasanze tebakumanyi nti oli mulokole ate nawe okyali awo otudde amu n'emikwano emibi Bible etugamba do not be deceived bad company corrupts good morals oli awo n'emikwano emibi Bible tugamba emikwano emibi gitta empisa ennungi oli awo bayogera ebigambo nawe oli muntu komekera nga naawe seduction kwaka kwematiza oluusi ng'ogudde mu bintu ng'ebyo nga tewandibiguddemu ng'omwana wa Katonda naye olw'okuba nti oli awo oyimiridde kana ng'owanguddwa so gwina stages 3 nga bikugambye soka seduction ekyokubiri kwaka ekyokusatu either tubita bwenzi wabukabakaba okay oba ng'obedde mu kwematiza n'obonaabona n'okwaka nga tewandibonye nakwo abamuntu olina nakyolabye n'olw'ebintu byewalaba nga tonaba kulokoka byotanaba kusiguukulula sanga nga omulabi sitaani akasusa ekirowoozo mu ggwe kana ng'okigoberedde n'owasa ono n'omwambula n'okola otya kakana ng'okoze otya ng'oyonoonye mu maaso ga Katonda olina okutegeera ng'omwana wa Katonda mpuliriza bulungi nnyo tandika okwawula ebirowoozo byo n'ebirowoozo bya sitaani mu bulamu bwo kategeddako kagenda kuyamba nnyo si buli kirowoozo kyonna ky'olina nti kirowoozo kyo abamu ogenda n'olaba n'obonaabona naye ddadde ekirowoozo si kikyo nga nawe kennyini tokyagala okay naye nga kirowoozo kya sitaani amanyi okuleeta ebirowoozo ebibi n'abiteeka mu bantu kati gwe n'olowooza nti mukwano gwe gwabonaabona n'ebirowoozo ebibi naye nga mukwano gwa sitaani yakoze ki yakireese ng'ekirowoozo si kikyo nga nawe tokyagala naye nga kirowoozo kya sitaani kati bw'obeera so conscious mu bulamu bwo n'omanya nti kino kirowoozo kya sitaani kino kya Bwakatonda oba kino kyekyange ekyenjagala kino kya basitaani omanyirawo nti ono omulabe n'omugoberawo otherwise bw'ofollowing ebirowoozo bya sitaani agenda plantinga mu mwoyo gwe ekintu ekibi ensigo embi okwomekerere ng'obaza ekibala ekibi kyotayagala olwana ennyo okudisikiriza ekibala balokole bangi babbi balwana naagezaako ngezezaako nwanyaganye n'obwenzi naye nga mukwano gwange alwana nakibala naye ng'ekikolo kyayimiridde wantoogo okay so kikulu nnyo ng'omwana wa Katonda okumanya exactly omwoyo guno gunywawo amazzi mu bulamu bwo weya gye gunywa amazzi okubanga gwefuula gw'amaanyi bwe gutyo gujjawo amafuta ago gonna kiki ekigupawalinga eziti birowoozo bibi sitaani byakuleetera ebirowoozo bya sitaani byogoberera olina abantu ababi mu bulamu bwo olina ebifaananyi by'obusegu byotunulako olina bigurupu ebibi osiibawa mukama yeebazibwe tulina WhatsApp group wano kebeera mu comment section nja kulabako ennamba tuweereze ka message ntijaga joininga WhatsApp group tujja batugatta ku group toweerezaako kintu kya kyonna just tuweezaako ka message kubanga ennamba eri very busy eriko online beerako abantu bangi nga basindika message teekako ka message tujja kuteeka mu group ogenda group egenda beerako programs eno njo olunaku lwonna gwali ku kyeyo olunaku lwonna ogenda kusiba mu kanisa ogenda kufuna omukisa okuweereza Katonda ogenda kubeera w'amaanyi naye kati gwegenda mu TikTok sibe bakuwemule genda olabe obusopsi
batekemu love scenes oli kukyebonabona n'okwaka atolaba sopa ez'omukwano ezaki zikwambaze obeera omisinga abantu okakkana nga mukwano gwange obonaabona ninga ekikubonyabonya we agula enzigi buli kaseera bwe ogula enzigi bw'oti waliwo ekiyingira ogulira Katonda omutima gwo ayingira ogulira sitaani ajja ne briefcase very very smart so gavana ba Katonda mulembe guno gwe tulimu omukyamu bwe guti ng'ekibi kiri very near tuyute wetagana kutambula kiri ku ssimu yawe wennyini okay manya nti mukwano obwetega okubeera so careful okubanga ogala enzigi n'otagulira buli kimu mu bulamu bwo so ng'omwana wa Katonda gaana okubanga ofuuka Jezebeli gwakozesa bantu bangi nnyo Jezebeli abakozesa okubanga batambuza omuzimu guno okugujja mu bo aguyingira mu bantu abalala oyambala bubi omuntu yazze kusumulwa mu kanisa yazze omwoyo guno gumutawaanya gwa Jezebeli ate guyambadde bubi sango atawaana yandibadde asumulwa n'atasumulwa lwansonga mulokola ayambadde bubi mu kanisa ozo yambadde ino body hugging omubiri gwonna ino oze mu kanisa mukama yeebaze nnyo sango omuntu yazze okusumulwa tasumuluddwa ate in fact azeyo na mizimu naye nga givuddemu gwe they don't transfer the demons okuva mu gwe nga gidda mu kye muntu bagana okubeera ekikozesebwa kya Jezebeli sango omuntu bayiteddeko make up bannange nga sigaye bane abantu basiiwuuke naye waliwo omuntu mutuufu gw'olaba mu butuufu nga olabira dda Jezebeli yennyini awedde emirimu okay labika bulungi naye bane waliwo ekisukka ng'olinga malaaya yennyini mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo ebintu ebimu abimikwano tebisaana enjagala obagamba tebisaana beera tuyita moderate beera nga butuufu oba oyambadde ekitiibwa kya Katonda kikola ki ekitiibwa kya Katonda kirabisibwa ku bulamu bwo obutakikola ekyo mukwano gwe n'oyambala to impress other people ekitiibwa kya Katonda kigenda kubeera ku ggwe jukira ffe ng'abaana ba Katonda tulina okumanifestinga ekitiibwa kya Katonda naye katugenda kumanifestinga ekitiibwa kya Katonda oyambadde body hugging wenna kaavuzi wenna ino ogenda obigula make up muyitirivu nnyo wenna okoze otaddeko obuntuntu wenna mukama yeebazibwe nnyo muyinza okunkyawa nolwo omuntu gw'osanga banne n'ogamba ddala babanga Jezebeli akyali mulamu nyono enjala zikoma eno weeziti yenna eriko buneeno omumwa abamu baba bagikola batya obuyindo bakola sajale ogamba mukama Katonda tuli ku kikino so gaana okubeera ekikozesebwa kya sitaani kubanga mukwano gwange singa togaana waliwo ebigenda okutokako ngenda kuddamu kusomera ekyawandiikibwa ekiri mu kitabu ky'okubikulwa Yesu nga awooninga ekkanisa ebigambo ebisembayo ng'awooninga ki ekkanisa jjukira ekitabo ekyo ekyokubikulwa kyajja nga Yesu yamala okugenda mu ggulu obubaka yabuwaani John agamba ku nnaku yali mu mwoyo kama namuwa ekitabo kino ekyokubikulwa namugamba awandiike abulire ekkanisa okay waliwo abantu abamu nga mu butuufu waliwo kantu kensinga okukozesa ennyo ka kooti obanga oli mulokole naye nga bw'oba owekuba ekifaananyi osooka kabiina mu kamera okay oli muwala for what reason lwaki osookayo kabiina for what seduction ebintu ebyo bimuwewalinga abaana bakalumira bange ebintu ebitonotono balemiti eryo ojja kutuuka mu ggulu bakugambye nti gwe walemesa oyo omusajja okukola ki okusumululwa yali azze nga azze okusumulula naye teyasobola kufuna environment nungi yakusumululwamu n'ekigambo kyamulema okuwulira lwansonga gwe wabeera distraction olw'ennyambala eyimbi gye waleeta mu kkanisa obanga wajja ofaanana bwoti there is no problem mukama Katonda jangu nga bw'oli naye nge lwaki ojjanga bw'oli akukyuse akuteeke mu kifaananyi kyayagala tolina kusigala nga bw'oli okay kanze mbasomere ekyawandiikibwa ekyo ekitabo ky'okubikkulwa twagambye yabadde essuula ekitabo ky'okubikkulwa essuula yakubiri nga lunyiriri olwabiri kasome mu Luzungu but agambye bw'ati but have this against you that you have tolerated that woman Jezebel who calls herself a prophetess and is teaching seducing my servants to practice sexual immorality and to eat food sacrificed to idols. Now uliza wano olwabiri mu lumu I gave her time to repent but she refused to repent of her sexual immorality. Ndi ono Jezebeli Yesu agamba muwadde akadde yemenye naye tayagala kukyuka lwaki akagoye ka akaagala make up kyagala tayagala kukyuka omukazi ono Jezebeli Yesu agambye muwadde obudde akyuke jjukire ne warning teyali ya Jezebeli ene warning yali ya kanisa nti bano baleso omukazi gwe bayita Jezebeli mu kanisa olowooza ali muntu kugambye gye yava ekigambo kino gye kiva eri mu kitabo kyani ekya Basekabaka mukazi nayi mukazi kabaka weta Jezebeli wano just is to identify with that woman agambye nti nno awadde abantu bano benenye mu kanisa akadde nini bagaana okwenenya bakyasookayo bubina mu kamera
bakya seducinga abaana be, bakya yambala bubi, bakya yogera bubi, bayogera mu ngeri ya seducinga. Olwabiri mu bbiri wuliriza nnyo wano mulokole. Behold, I will throw her onto sick bed, and those who commits adultery with her I will throw into great tribulation unless they repent of her works. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nti awadde Jezebeli akadde yenenye nitakola kitenenya. Abawadde akadde mwenenye nite muyagala kwenenya. Kibi kyammwe mukyagala. Okay? Ekyo kyonna kyoyagala Yesu tagenda kikukakako, tagenda kukaka kikujjako. Naye agambye nti nno bano agenda bakasuka ku kitanda ky'okubonaabona, bagenda kubonaabona. Banyisoma bulungi Luganda. Bible Luganda egamba laba ndimuteeka ku ndiri ne mmulwaza era mubonyeebonye wamu n'abo wamu ne beyayendanga nabo okujjako nga beenenyeza ebikolwa byabwe. Mukama waffe obulungi bazibe. Version ezimwe z'oluzungu zigamba throw him into a bed of suffering. Mukama waffe obulungi bazibe. Yesu kennyini agamba agenda kubakasuka ku ndiri z'okubonaabona mpaka abantu bano okujjako nga beenenyeza. So mukwano gwe gwa ahabalinga Jezebeli ngoloza mukwano gwange ekibi ekyo kikunyumira. Ogenda kubonaabona mu bulamu obwo. Yesu kennyini yakyogedde nti yagenda okukikola. Kibi nnyo okubanga atozi wajja eri Yesu okufuna emirembe naye n'olemerera okukyuka n'osigala mu kibi n'obonaabona ng'olowooza obonaabona ku lwa Kristo naye ng'obonaabona ku lwa Jezebeli. Kimala mu amanya Bibuli yange erimu Oluganda n'Oluzungu, wala Oluganda baagimpanga ekirabo era enkolera nnyo. Kama yeebazibwe. Naye Oluganda nkyalu practice nga practice. So mikwano twenenye ebikola bino bya Jezebeli. Obuntu obutonotono obulaba nkoonyeko mukwano gwange. Manya nti oba obulina mu bulamu obwo olimu omwoyo gwa Jezebeli. Omwoyo gwa Jezebeli tekitegeeza genda kwenda physically. Naye okubeera nga mukwano Jezebeli akozesa bukozesa. Omuntu asobola nga takwenzeeko naye nga akwakiddeko n'akomekerera nga ayenze ku mulala oba n'akomerera nga ayenze mu bifaananyi by'obusengu n'akomerera nga akoze ekikolwa ekibi naye ng'ekirowoozo kyatandikidde ku ggwe. Kati njagala ombuulire. Ekikolwa ekibi kyakoze naawe kennyini aginayitinze ekintu ekyo olowooza gwe tolina musango maaso ga Katonda. Oba ogulina of course. Kubanga gwe kennyini tosobodde kwekondakitinga ng'omwana wa Katonda ng'omuweereza wa Katonda. Tukoze tutya okuwangula omusamba guno gwa Jezebeli? Ekyo kibuuzo kikulu kubanga tulabye ebizibu byagwo. Yesu kennyini agenda tubanga tusula ku kitanda ekyokubonaabona okujjako nga tukoze eki nga twenenyeza. Abamu bwezagwe okulya ku bigambo nga bino enjiri omanyiya Mukama agenda kukola bulungi, Mukama agenda kukwetaka, Mukama agenda kukuwa ennyumba, Mukama agenda bikuwa. Naye ayogera mu kitabo ky'Amatayo sura 6:3. Soga bino obutuukirivu n'obwakabaka bwa Katonda n'ebirala binaabongerwako. Bino byenjogerako bigambo bya butuukirivu. Ebirala byonna bye bakugamba bigenda kwongerwako. Naffe Katonda agenda bimu abituwadde. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ebimu abituwadde. Enjiri eri uniform esuutinga omugagga n'omwavu y'obwakabaka bwa Katonda kutambula mu butuukirivu n'obutukufu. Mukama agenda kukuyamba, Mukama agenda kukola bulungi. Nenja otegere primary goal yo salvation yakunulula mu kibi ebisigadde bina nnyongeza. Okay. Matter of fact Yesu teyabuuliranga njiri ya byamagiro. No. Yesu ebyamagiro yakolanga bikole. Bwe yatulanga okubuulira abantu ababuli enjiri y'obwakabaka bwa Katonda. Bibuli egamba n'abuulira enjiri y'obwakabaka bwa Katonda. Naye nga abalwadde awonya buwonya, emizimu agoba bugobi. Tabuulira njiri yakudda awo ku mizimu. No. Agoba bugobi gye n'ababuulira enjiri y'obwakabaka bwa Katonda. So enjiri gy'olina okubanga okola ki? Owuli. So tugenda batuwangula tutya omusamba guno gwa Jezebeli. First of all, number 1. Tulabye ebyokulabirako bye tulina mu Bayibuli. Waliwo abantu abeetatayini omusamba guno ne gubalya gwamalawo. Ahabu yali kabaka mulamba, is a king of Israel. King wa Israel mu biseera ebyo yali akulira ku nsi yonna. Yali kabaka ng'atuuzibwa ku ntebe Katonda kennyini. Kitegeeza nti omuntu aba atuuzibwa Katonda kennyini ku ntebe, kitegeeza yabeera w'amaanyi mu nsi yonna. Be ba Dawudi, be ba Sulaimaani abasooka okubeera. Sulaimaani yali musajja w'amaanyi lwakugwera n'addamu. Jezebeli yamusuula Jezebeli n'awasa abakazi bannaggwanga, n'awasa abakazi bangi nnyo. Yakomekereza ng'agudde musajja wattu. Ate n'obwakabaka ne Mukama Katonda n'abuyuzaamu. Yali ajja n'abumuggyako naye yamugamba olw'okubanga Dawudi kitaawo. Yamuleka lwa Dawudi kitaawe. Naye yali ajja bumuggyirako ddala mukasuka amugobe ku ntebe. N'olw'okubanga Dawudi yatambula bulungi ne Mukama. Nawe tunula bulungi kulage. Sababu guno tugenda guwangula nga tulabidde ebyokulabirako ebiri mu Bayibuli. Ekisookera ddala waliwo omusajja gwe bayita Yusufu. Baamuseduusinga. Omukazi yamuseduusinga omukazi wa Potifa. Story mugimanyi eriso familia. Tujja gigenda. Omukazi yamuseduusinga. Omuvubuka ono yadduka emisinde. Nadduka Jezebeli. Tajja kumusobola kuba Jezebeli akulemera katisiti akutta. Mwamulabye eri alina embala y'okutta abantu ba Katonda. Era n'omukazi eyali mu mwoyo gwa Jezebeli ayagala Yusufu at least afe.
yamukasukisa mu kkomera bamukasuka mu kkomera kabaka ali asibiramu abantu abakyamu mukama waffe omulungi yeebazibwe naye ng'omukazi ono yali amwagaliza na kufa yawulira nabubi nga bamukubye mu kkomera olw'okubanga yali agaanye okwegatta naye Jezeberi bw'ogaana okukolagana yakugulako olutalo abantu abalimu omwoyo gwa Jezeberi balina entalo mu kanisa tuli enkanisa ezirimu entalo ezisobola okubeeramu obuvuyo ojja genda okulaba nga abantu abalimu omwoyo gwa Jezeberi kubeeramu entalo mu kanisa teziggwa lwaki mwoyo guno gwa Jezeberi gwentatayininga gutta abaweereza gwagala nnyo entalo bw'otakukompulayinga nagwo gwagala kuzikiriza ati kitikukumalawo so yakola ki Yusufu misinde yadduka buddusi kati gwe kikyogenda okuba nkola ng'omwana wa Katonda buli bw'olaba akantu konna akeekwasa ku Jezeberi kikumi oba kuba akalango k'otayagala vaawo obuzibu buli mu kutunula mulundi gwakubiri oba olabye ekintu for the first time mukazi ayambadde bubi amaaso gagenze first there's no problem tozaayo maaso mulundi mulala kutunula ate kutandika kufuna kirowoozo seduction akwambale oyambale okwaka gukumalirize yakubanga okubiddwa hands down olina kudduka misinde ebirowoozo byo ekirowoozo ekibi omulabe wa sitaani nga bwenagambye ebirowoozo ebisinga nomukwano gwesi ndowoozo omulabe sitaani bw'aleeta ekirowoozo ekibi switch on to another channel waita channel y'obusegu ng'ovaawo ng'oteekamu akayimba ka gospel ng'otandika okuyimba ng'otuninga ebirowoozo byo olina okuba nga okola ki okyusa channel ani omulala eyawangula omusanva guno ogwa Jezeberi bamuyita Yobu ogenda mu Yobu essula ya 31 yagamba nze nakola endagaano n'amaaso gange obutatunuulira mukazi mukama yeebazibwe yagaana okutunuulira bano abawala bano ab'ebiguza yali musajja mugagga nnyo Yobu ng'alina buli kimu mukama yali yamutiwa buli kimu ate namuteekako olukomera nga sitaani talina wamuyita olw'okubanga yali yakola endagaano okutambula mu butuukirivu n'obutukuvu olw'okuba yali yakola endagaano ng'ekisinza okusuula abantu eky'obwenzi n'agamba nze sigenda kugwa na kino kibisi sigenda kwenda ku mukazi yenna jjukira mu ndagaano ekadde abantu baali bayonoona nnyo nsonga zino ez'obwenzi Yobu mukama Katonda n'amugaggawaza nnyo Yobu n'afuuka w'amaanyi n'abeerako olukomera nga sitaani talina wamuyita era agenda mu maaso ga mukama n'alyoka asaba odo okumukwatako and it was a test n'agiyita komera lyo ne lumuddira buli kimu ne kimuddira mukama waffe omulungi yeebazibwe kakati ani omulala gwe tuyinza okulabirako yali Dawudi omusamba guno gwamulumba yali mu mirembe gye buli kimu kitambula bulungi mukama mulabiza omukisa entalo baziwangula banne baali bagenze ku lutalo kosi nga kabaka yali asigadde alina ennyumba y'empanvu nnyo mu lubiri n'alinnya eyo waggulu n'atambula n'alengera omukazi gwe bayita Basheba omukazi ono ng'akola ki ng'anaaba Bayibuli egamba yali akava mu nnaku ze ng'alina engeri gy'ekiriningamu bwakkirira wansi wakola atya Dawudi nga tatunuulira mukazi omukazi bwakkirira bw'ayambuka Dawudi ng'alemezaayo amaaso ng'atuuka n'okubuuza omukazi waani oyo tiyeye mumuleete wano lwaki yatunulayo alaba pornography omala okulaba pornography ebirowoozo ebyokwaka ne bijja bimala okujja n'abiremerako paka ng'ayenze ku mukazi oli ng'amufunisiza olubuto nga n'omusajja amusse olw'okuba omwoyo gwa Jezeberi kye gukola gukomekereza kukoza ki gusse n'omuntu abantu bangi balina ebizibu mu maka mukimanyi bulungi nnyo balina omusajja alina abakazi nga bameka bali mu kweroga bano batta bano baana ba mujja wange bano booli basitebumaaza bafuuse ekizibu naye nga byonna byava ku mwoyo guno ogwaki ogw'obuyinza banneyokola ebikola bino ebikyamu osanga omusajja bamulogo n'amuliisa eddagala n'amuliisa eddagala n'afuuka amazo we n'awunga naye nga Jezeberi yavaako obuzibu bwonna mwoyo guno kuki ogw'obuyinza so ng'abaana ba Katonda tulina okubeera very very careful Dawudi yamegebwa omwoyo guno neyenenya yakaabirira mukama n'amukola ki n'amusonyiwa naye nga gwamumega bulungi nnyo flat ne gumuttisa n'omuntu mulamba twala omukazi wooli mukama n'amukola ki n'amusonyiwa mukama Katonda agenda kukusonyiwa obanga oli wirinda okukyuka neekola endagaano olunaku olwaleero n'amaaso go kubanga amaaso ge gasinza okuvaako obuzibu mukwano gwange kola endagaano n'amaaso go kola endagaano n'abantu b'obeera nabo okubanga mukwano gwange teweenyigira mu bintu bireeta mwoyo guno guwa mafuta ku bulamu bwo kubanga mbagubuli omwoyo guno nga gwakuwambye gwetaawuluzaako mukwano gwange lutalo nga gwakuwambye obulungi ne gukuyingira gwetaawuluzaako lutalo buuza abantu abatawanyizibwa n'omwoyo gwa masturbation ng'ate mwana wa Katonda nga yalokoka ava ku bali abeesa abatabiriiko abakitwala nga kiri nnomo n'abakitwala nga kiri nnomo limited balina ebizibu bingi osanga yamuza amaanyi takyalina osanga omukazi ne wabeera n'omusajja takyalina kyakola kwegamba ng'alina kukola kiri ekize ne guli okusambwa nga ye kwegamba alina kukola kiri kino eky'abantu obune nabyayinoneka dda mukama waffe omulungi yeebazibwe omusamba guno gulina repercussions bw'obanga ogwentatayininze gugenda kukuwamba ate ogwetaawuluzako lugenda kubeera lutalo ate gulina ebifuta bingi nnyo okay so omusamba guno tugenda kuba tukola ki tuguwangula bwe tutyo naye ebirooto ki by'oloota ebiraga nti mukwano gwange omusamba guno okutambulirako ekisookera ddala
ojja kwekanga olwotolaba abantu bali bwereere. Abantu bali bwereere oluusi bakola ebintu by'abakulu nga bali bwereere oluusi nga bakunamira mu kirooto. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Naye omanyi nti muntu avunula ebirooto. So ebirooto bingi nnyo bantu bye bampeereza. So ojja kuloota ebirooto ng'ebantu bakunamira. Ebirooto ng'ebyo bijja kubanga bijja mu bulamu bwo. Ekyo ekirala ky'ojja okulabirako ojja kulootanga bikawuula buli kaseera naye nga nawe okimanyi ddala nti kyavudde ku gino emyoyo egyakwambadde. Ate sometimes ojja kuba nga oluusi wakava mu kusaba na kusiiba onoonyeza Mukama onaafuwemu bw'oti kubanga nagambye guno omusambwa oba guno omwoyo gwa Jezeberi oba guno omwoyo gw'obwenzi gwagala nnyo abantu abanafu nga bwe gwakola Ahabu. Gwebafugiremu weerage gwagala kwefuula gunnabbi gwagala kwefuula gw'amaanyi weerage nga bwe gweragira mu Ahabu mu biro bye kugamba tegenda kweragira mu mulembe gwange togenda kunfugira mu nsaba guno bw'oguwangula mukwano gwange. Biringa ebintu bibiri ebiwangula abaana ba Katonda, it is money and this demon. Bw'owangula ebintu bino bibiri, the love of money and this demon, obisigadde is very easy. Naye nga guno gusudde abantu bangi nnyo. Ebirooto byolota bibyo abantu bali bwereere, olota pornography, oloto onywegera abantu mu birooto, olota ebintu eby'obukabakaba mu birooto. Jako mukwano gwange ng'oli wansi w'obufuge bw'omusambwa guno olusoose okulota ng'okutaddeko n'empeta ng'olota olwali ekikazi ekikuwasiza mutuufu nga kirabika bubi, oba oli mukazi wali omusajja nga lukuwasiza naye nga mutuufu olabika bubi. Mukama waffe obulungi yeebazibwe nnyo. Oluusi nga bakuteekako empeta ng'oluusi n'akuteekako empeta tomulaba. Ojja kwekanga mukwano gwange nga ebyo tebifaananako bwe bityo by'oloota. Now abamu ojja kwekanga nga oloota abakazi basatu. Olina okubeera very careful n'ekirooto kino. Osooka oloota abakazi basatu naye nga mu mutuufu abakazi abo mu kirooto oluusi babeera balabika bulungi nnyo nga bakazi balungi oluusi babiri oba basatu naye nga abakazi abo sometimes baliko obuntutubo nga balinga emizimu. Oluusi bakazi birungi nnyo naye nga baliko obubonero bw'emizimu. Oluusi you see something like mu kirooto ne weekengera n'okengera nti gino miki mizimu. Naye mukwano gwange gye emyoyo gye nkugambye esatu: omwoyo gwa seduction, omwoyo gw'okwaka n'omwoyo gw'obwenzi gikolaganira wamu osobola okuba nga gikusuula. Ogw'obwenzi tegusobola kukolako ekintu kyonna nga owa seduction takoze. Ogw'okwaka guba tegukoze, ow'obwenzi talina mulimu. Sonya gitambulira wamu nga bwe bakola Samson. Deira yasooka n'amuseducing. In fact omwoyo gwa seduction tuguyita omwoyo gwa Deira. Deira yamuseducing n'amuteeka ku bisambi n'amuweweeta n'amumwaka amafuta n'amuweweeta n'agenda mu tulo ne yeebaka. Bwe yeebaka ne bajja ne bamumwaka amafuta. Yeebakira mu kwaka bamumwaka amafuta. Kati guno omwoyo gwa seduction niyo gutera okukola, omwoyo gwe tuyita omwoyo gwa Deira. Era bw'oba olwanyisa omusambwa guno ogwa Jezeberi, first of all tulina okuba ng'okola sinamala ebirooto ebimu kale anyongere ku birooto byolota ku musambwa guno oba ku mwoyo guno ogw'obwenzi then ndyoke nkulage engeri gy'ogenda okuba ng'oguwangulamu. Ebirooto mbyogeddeko ebisoose awo naye ate osooka okulota embwa. Manya akabwa bw'ota akabwa kagenda kakuwunyaawunyako oba ogoba akabwa mu kisenge ekyo. Omwoyo guno manya omwoyo gw'obwenzi guyingidde. Sometimes Mukama ayinza okuba kuwunika ku patinawo nga ddala gw'olaba toguyina akulaga nti omusambwa guno guyingidde mu kisenge ekyo, guyingidde mu nnyumba yo. Oluusi akabwa ng'okagoba kasembera mu kyoto kasita oloota embwa ebiseera ebisinga. It is either dog oba guno omwoyo gw'obwenzi naye nga nawe weekebera n'olaba kubyenjogeddeko mukwano gwange ota akabwa. Namba 2 osooka okuloota omusota ku mazzi. Omusota ku mazzi ebiseera ebisinga guli representing marine spirits. Ogwo omusambwa ku Bible gwogera ku Jezeberi ogutula ku mazzi amangi. That demon ogwo ogusota gulaba ku mazzi. Olwamu omusota oluusi awamu oli mu mazzi oguganula omusota mu mazzi nga gugubamanya Mukama akulaga ogwo omusambwa gwa Jezeberi gwe gugoba that marine spirit ogugoba mukwano gwange. N'ekisembayo oba mulota ki ku mwoyo guno. Yakoma ku nsonga z'ebirooto naye ogenda kuba nga wangula otya omusambwa guno first of all replacinga ebintu by'okola by'olabanga bituufu ebifuweringa oba bibiwa amafuta omusambwa guno ogwa Jezeberi replacing n'ebintu ebirungi. Replacinga groups embi ne groups ennungi. Tova buvi mu group mbi n'osigalira awo. An idle mind is a devil's workshop. Tova buvi mu group mbi n'osigalira awo. Yingira mu group ngeza chosen, yingira mu group ennungi ezigenda okuyamba okuba nga zizimba omwoyo wezina program ezigenda okukwongerayo. Replacing ebirowoozo ebibi n'ebirowoozo ebirungi. Gaana ebirowoozo bya Sitaani bitambulirako. Gugambye ebirowoozo ebibi si bibyo. Ebirowoozo ebibi Sitaani yababireese biba bibye. Kati yawula ebirowoozo bya Sitaani n'ebibyo otambule ku birowoozo byo ebirungi by'oyagala kutambulirako. Buli Sitaani bw'aleeta ekirowoozo ekibi tuning ava ku kyano teeka ku yiyo by'oyagala okutambulirako eyo bwa Katonda ekkiriziganya Katonda kyakola ki kyagala ng'omwana wa Katonda. Oba ng'oli mulokole subscribinga ku channel eno, oba ng'oli mwana wa Katonda subscribinga ku channel eno ogyetaaga. Waliwo ebintu ebimu by'otagenda kuwulira ngenda biwulira wano wokka paka kutuuka mu ggulu ate nga bigenda kukuyamba. Channel eno mugyakira abantu bangi
obubaka buno mbulayikinge obanga olabye ku message eno girayikinge kubanga kigenda kiyambako okubanga ekola kyetambula kusamba guno okubinya ekkanisa tukooye ne Yesu naye agukoye era agamba abantu bano agenda basula ku kitanda bagenda kubonaabona okay ate twagala okubanga okola ki obonaabona mukwano gwange tugenda wangula omusamba guno oba olina endagaano yonna gye wakola nagwo weegaana endagaano zaago zonna endagaano za pornography fana ebyobuseegu buli ndagaano yonna gye weegaana lwe lutalo lw'olwana ku ndagaano eyo okay weegaane first of all tusooka kwenenya ebikola bitukola ebibi omuli obwenzi direct omuli obwenzi bw'ebirowoozo Yesu yagamba otunuulira omukazi n'omulowoozaako mu ngeri ey'okwaka ng'omaze okumwendako so awo nawo obwenzi bw'omu mutima okay ate twenenye n'ebyo byonna byetukoze bwe tumala okukola ekyo mukwano gwange twegaana endagaano zino zonna zetukoze eza pornography ez'obwenzi kubanga buli woyenda mukwano gwange oba okola ndagaano bw'oba weematiza mukwano bw'oba olowooza oliwo wekka olowooza nti weematiza mukwano toli mukwematiza oli mukwegatta nagusota era mugamba kaali kubikkolera n'otegeera nti mu nsi ey'omwoyo you're doing sex direct n'ebyo ebizimu olya kuvuga ngo mukwano otegeera nti mukwano weegatta nagasota weegatta n'ogwo gwoyo ogusamba gwa Jezebeli gw'oli mu kukola nagwo kubanga gwe guseduusinze gwagala kubanga weegatta nagwo gwagala kubanga mukwano gukola ebyagwo nga bwe ku mulembe gwa Jezebeli okay so gwegaana okwetataininga ogukazi guno gaana okwetataininga ogusamba guno obulamu bwo mala okwenenya n'okwekutulako endagaano zino zonna ez'obwenzi abamu endagaano ezitundula no zaava dda sanga ng'ekika kya muntu simanyi ekika ky'abagundi benze ekika ky'abantu kati wayingira mu kika kya Katonda ebyo biveeko ezo endagaano zonna zeegaana ezitambulirako simanyi ekika ky'abantu kya benzi zeegaane zeekutulireko ddala endagaano zijja zirondooza n'omusayizi obwenzi oba mwenna muli benzi zeekutuleko zeegaane mu linnya erya Yesu omala okikola ekyo kati lwana olutalo kuba tandika okwambala amaanyi n'obuyinza kuba buli muzimu gwonna sigukulula bw'omwoyo gwa pornography gumaleemu amaanyi nga mutuufu olaba gukuwangula gumaleemu amaanyi kuba ebirowoozo by'obugwange by'obuseegu byonna bimaleemu ki amaanyi otalo bwetyo betulwana ng'abaana ba Katonda oba tomanyi kulwana olutalo guno omulembe gwe tulimu mukwano gwange genda kubeera kizibu okay so olwana olutalo omale weerangirireko ebirungi nze ndi mwana wa Katonda Katonda byalaba naye gy'ogenda okubanga okola ki olaba oli ggwanga ttukuvu ye holy nation oli yeekaalu ya Katonda omutukuvu atulamu mugwe tagenda kubanga otulamu Jezebeli togenda kubanga otulamu mizimu video nebadde mpanvu naye I think it is so helpful obanga olaba video eno just in case togiraba wekka sharing ne baganda bo sharing ne balokole banno sharing n'abaana ba Katonda buli mutu neetaaga okulaba obubaka buno ate yeetaaga kubanga ddedi Katonda bwanga mukwano gwange wasobya mu ngeri yonna weenenye maaso ga Katonda ekisawo ekiri okubanga Mukama Katonda sokusonyiwa ate n'okudisarminga amaanyi g'ekibi ago Yesu eyakomererwa ku musalaba eyaneeyiringirwa kubekibi ekyo alina amaanyi agadismantle g'ekibi n'addiction zonna eziba nga zikulemeddeko mikwano kankomaawo kambagaliza obuwanguzi mbeere bulungi mweraba sikati Brother Steven kwa Chosen Generation.